Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku lwa Sunday lwaleero kakasa nti bwezikoona essaawa 3 ku Sunday oba olinda baluwa alhamdulillah tutuuse. Nze Alhaji Abdussalam Ali Kinobe Mpungu. Kaseera ka program ya Political Islam eyetunuulira Wiiki ne tugigende ebuziba olw'olumu bwe kiba kyetaagisa tugatulako ko n'ebigere ne tutuliramu n'ebiri ebweru wa Wiiki bwe bibanga bya mugaso oba ebiri mu maaso ne tulingizaamu ko mu maaso katono bwe tubanga tulaba kyetaagisa. Wosiza otya munange gwatulaba kitalo nnyo eri gwe yafiiriddwa, kitalo ddala. Saba Allah akugumye abafu baffe abasasulemu mu ebyo bye baakola. Alina omulwadde bambi tukusaasira era tumusabira Allah amusuuse. Teri bulwadde butono, teri bulwadde butono. Kooli bufuna akatulututtu mu nnyindo lw'olitegeera nti nno n'akatulututtu bulwadde ddala. Koolifuna akatulututtu katono wano mu kutu lw'olitegeera akayinja katiddiwe katyo bako akooya akawuka ke kaligwa ku liiso olutegeera nti teri bulwadde butono. So omulwadde yenna tukusabira Allah akuwonye, sina kusuusa, akuwonye kubanga obuyinza obuwonya ye yekka yabulina. Bw'oba gwe mulwadde gwe twogera naye eyeddwejje direct gy'oli. Bw'oba gwe olina omulwadde tusabira omulwadde w'oyo mu mutima ogwa nnamaddala Allah subhanahu wa ta'ala amuwonye. Of course waliwo abali mu mbeera nga yakweyagala, bali mu kucacyanca, balina ebirungi bye baafunye oba ebibali mu maaso awo. Tubaagaliza mirembe myereere era twagala tusaba Allah abibateeremu omukisa. Program ya Political Islam Imam Idi Riban Kasozi buli lunaku lwa Sunday. Bw'olaba ekyo nagamba nti bw'olaba atudde mu ntebe manya nti imaamu yatuludde bataga nti at least dala, oh yes, minzaani engatto tezijja kumulagaya, azijjaamu bulungi. Era naawe bw'owuliriza engeri gy'abasusuddemu ensonga okakasiza ddala nti engatto zeezo bambala ze zimu. Sheikh oba brother Abdurrauf Mukasa Mpungu tuli naye amakya gonna ko lwaleero. So babuzeeko. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Omulabi waffe omulungi kiriza negatte ku mwanjuzi o program kwaniriza n'ekiramuso ekisinga okuba ekyebbeeyi ate nga kusaba eri Katonda nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange njozaayoza abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo ate nakuwalira wamu n'abo abali mu kukosebwa. Era nensaba Mukama Katonda abatikkula emigugu n'okubawa obuwewufu mu nsonga. Amin. Kansinge kunokolayo ko kwabo bannaffe abajjiridde mu muliro oba abafunye ebibambulira by'omuliro, bafunye ebisago by'omuliro naddala ogwavudde mu mafuta. Jo kaŋŋambe mu ngeri eyo nabadde wa mukisa nentukako ekiruddu mu ddwaliro nagenze kulaba okusingira ddala maama wange Hajjat Rahma Sekawu, naye ekifo mwali kibasemberedde nnyo. Ngero obuvunaanyizibwa kulambula abalwadde sunna n'enyongera okutuuka era nandikubiriza buli asobola atuukeko ku bantu abo ne bwe mutabaamu wuwo nnyo mu musaayi oba akusemberedde. Naye mulimu ebyokuyiga nga bibiri. Ekisooka obubenje bw'omuliro abantu bangi tukula nga tetubufunyeeko
kirungi nnyo eri Mukama Katonda nti tutambula nagwo gwe gutufumbira emmere naye abantu bangi tukula nitutuuka myaka kati mwondabira nga tofunanga bisago bya muliro bingi yinza okuba wajjako ku lugalo naye omubiri gwonna nga guyidde n'enzijanjaba yaagwo olaba abantu abamaze bagenda mu nnaku mmeka basemberedde wiiki nga balina ebisago naye nga bamuwujja bati kubanga bamutereddeko fund omuliro aguwulira naye tegukyayokya nti guli awo naye akyaguwulira muli nga ebbugumu aliwulira mubiri n'emboozi zibaayo bagamba ate yabadde awo yabadde mulungiko naye kati ate yafudde anti ab'omuliro bafa boogera n'ekyo tomanya abo baba bakyuseeko kyenkana ki naye nga kigezo kinene ku bantu abo kogatta n'abalwadde abaffe balwadde ebirwadde ebirala mu ngeri ez'enjawulo tusaba Katonda atujje mu buyiniko obwo tuli mu kiseera kya baana bakola bibuuzo abamu bagenda babivuunuka balala batuuse wakati balwaliddemu bakoze batya naye tusaba Allah tabaraka wa taala byonna bituyiseemu kubanga alina obusobozi obukituyisa akateeka. Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwetu tutandise program yaffe ndoze eddoboozi n'ekifaananyi obifunye ate si bipya ku TV yo nkakasa nti oze omugoberera nga tutunaba kugenda ku nsonga ndala zonna ku lwa Salam Television mukkirize obubaka buno buyitewo ne Salam Charity by the way okutwaliza awamu nsokebwa Salam TV ne buzingira mu Salam TV ne Salam Charity mulina obubaka bwe mwafuna emyezi egiwerako emabega kaawo obugamba nti waliwo omukulu oba omu mu bantu mu Uganda wano eyawaayo hijja 5 ng'aziwadde mwe abasiraamu ba Uganda naye nga zirina okuyita oba mulina okuyitira mu Salam TV ne Salam Charity. Era amawulire ago olwali yayogerera Mbale naye mu ddakiika nga 3 mwali mumaze okukasalamu nga kasaasaanye kali olwokuba nti nno programu eyo yali live ku mpewo za Salam TV. Era omwamu yoyo ye Eric Kedi Zuruba owa Kedi Foundation nga yategeeza Karimu Kalisa nti gwe nga gwe ne bona ogenda nabo 500 bawadde hijja 500. Ensonga eno management ya Salam TV yasaze oluvannyuma lw'okuba nti nno tubadde twebuuza tukikole tutya naye kati twasazeewo tukiyise tukibategeeze tutya. Ekyamazima kyayogerwa era ensonga ezo tukyazigoberera okutuusa tulina essuubi nti insha Allah lwe zinaatuukirira newankubadde tezinatuukirira but eno y'ensonga enkulu. Teri muntu yenna nkiddamu teri mukozi wa Salam TV oba Salam Charity oba Next Media oba agent oba yenna gwe tulinako akakwate gwe twali tulagidde kuwandiika wadde erinnya n'erimu nti abanaakola hijja abanaafuna ku hijja 500 bewandiise. Teri mukozi wa Salam TV wa Salam Charity wa Next Media wadde ba agent gwe twali tutumye oba okulagira okuwandiika omuntu yenna. Ekyo kimu twafunye obubaka nga n'abamuli yennyini yeyejjiraga nti nze nno namaze n'okwewandiisa naziwaddeyo sente ze mwagamba mbw abantu babagamba
weewandiisa n'akakadde tukuprocessingire byonna visa yo bwenejja oyongereyo obukadde 2 singa hijja ezo Allah atusaasira ne zijja teri gwe tugenda kugamba nti sasula wadde olw'ataano bw'abanga oli aziwaddeyo ng'aziwaddeyo nga zituuse but as per now teri gwe twagambye era yenna gwe baggyeko ssente abaazikuggyeko tebalina kakwate ku Salaamu TV era tetusuubira nti bali banaakakwate n'olwekyo oli kaageza n'akutuukirira oba kubidde essimu oba akoze nti tianti ffe tuwandiika aba ne bw'oba omulaba nga imaani emujjudde bagulizaako poliisi mumukwate ffe okujja okutubuulira eno twagala mujje mutubuulire ng'oledda ali munda ebirala tunaabisanga eyo era gwe baali baziggyeko baakufera eyakikola talina kakwate konna na Salaamu TV na Next Media na Salaamu Charity bubaka twagadde tubuyiseewo tubategeeze ensonga tukyagigoberera naye terinatuukirira naye tetunnaba kukoowa wabula teri gwe twasindise teri ali mu field yen kale katutuuse ne kino oyinza nokuga nti nze baatuwandiika ffe naye tebaatusaba ssente wadde akuwandiika nga takusabye ssente tetulina gwe twali tutumye tetulina gwe twali tusindise nti abawandiike wadde tabasabye ssente ebyo abikola ku lulwe nga ye era okuwandiika kwo tekitegeeza nti bwe bakuwandiika nti olugo byawedde nedda enkola egenda okuyitibwamu management ejja gisalawo era tutawaana na kujja temujja wano bwe kiraba nga zizze mu butuufu bw'okujja bwazo management yejja kumanya ejja kutuuka ku batuufu b'okuzifuna ejja kutuuka akagambo batuufu abatuufu b'okuzifuna kubanga oyinza n'okusanga nga n'omukozi oba owooluganda lw'omukozi nga si yasaanidde abatajja gifuna tujja kufuna abatuufu era abasaanidde ab'okuzifuna mu mbeera zaffe nga bwe tujja okukozesa insha Allah tusabe Allah kituukirire ey'ensonga ewedde obubaka butuuse obubaka bwaffe obwa Bbugwe ow'omuzikiti alhamdulillah neebaza mwe families ez'enjawulo aba contributinze nga bwe twakkaanya nti tugenda twetaagayo families nkaaga nga buli family ereeseeyo emitwalo 10 osobola okugireeta nga kinnoomu oba awaka kati waliwo abamu naga nti affe family tunaavaamu emitwalo naga nti affe tujja kuvaamu emitwalo 5 nga family ezo tuba tubalamu families 5 ti affe tujja kuvaamu emitwalo 2 era tubala nti baleesa 2 ne tuzibala nga ffe tulina tetwagala nti insha Allah 6 million tusooke tuzimbe wansi bulungi n'amatoffaali twetoolooze tumale tuteekeko ebyuma tuteekeko akatimba akalungi kigenderwa ettaka lyaffe ery'obusiraamu eryatuweebwa omulamuzi Yasiini Nyanzi ng'alituwadde tuteekeko projekiti z'obusiraamu already twamaze okuzimbako omuzikiti n'ennyumba ya imaamu ekyatambula twagala tulyawule kulirye byebizibu bye mulaba maaso eyo nti lya muzikiti ali ya family ti abawako kali katundu twagala ddyo libeere separate abakoze omulimu ogwo mbebaliza ddala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasiime abamalire ebyetaago byammwe waliwo abamu abawaddeyo emitwalo 10 egyo oba n'okusingawo nga muwaddeyo ku lw'abafu bammwe nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abafu abo empeera zibatuukeko butereevu ate nammwe abasasulemu abajjukidde abafu bammwe mitwalo 10 either osobola okuyita ku ssimu ya Abdussalam eya 077704242 oba eya Airtel bw'oba ogimanyi osobola okuyita ku ya Haji Karim Kalisa osobola okuyita ku ya Aisha Nagawa Shatra osobola okuyita ku ya Sheikh Muyingo Mustafa oba bemumanyi aba Salaamu TV ne Salaamu Charity
omukala temugati zino ze zabbugwe w'omuzikiti oba ettaka ly'obusiraamu eriri emukono effe 10 yaffe famire yaffe yeeno bwe tunaba tugenze mu kuwummulamu bwe nkomawo nja basomera lisiti sofa bwe tuyimiridde insha Allah osobola okuweereza kati noga nti njagala mu bagenda okusoma nga naye yange emaze okuluma 10 oba okusingawo insha Allah kati seeka ndowooza tudde ku nsonga zaffe ezo zaffe zaffe okay kakati Sheikh ekisooka ninamu bingiko Hafiz Muhammad Haruna Bukenya wetwogerera kati oyo ye district kadhi oba yabadde oba kifo kimuvaako oba natubuli oba kisigalawo naye district kadhi wa Kayunga ku Uganda Muslim Supreme Council manyi Imam Kasozi kyakingamba gamba ku political party eya Uganda Muslim Supreme Council wetwogerera political party eyo ey'obusiraamu eya Uganda Muslim Supreme Council Kampala mukadde yamuwadde okubeera second deputy Mufti oluvannyuma lwe yali first ye yali aga nti nkyali kati ndina Mufti naye party ye etuula ku Kampala mukadde neemunaabira mu maaso ye party ye etuula oba yatuula eggangu negati kye bakoze tekiriyo kubanga tokyali deputy Mufti oli Mufti omujjuvu pate ye etuula eggangu kati pate ye etuula ku Kampala mukadde nega nti sebo otandise n'okulengera mu kibya ky'omukulu kakati gwe tukunaabidde mu maaso ye yali first ne baddire yali second Sheikh Waiswa ne bamugamba kati gwafuuse first ekifo kya second kiri vacant okutuusa lwe balondeddemu mu Nabugerere Hafidhu Muhammad Haruna Bukenya tugenda kulaba was it necessary yenga y'omuntu n'ebirala kusinziira ku ggwe. Number 2 batongozza era party eya Uganda Muslim Supreme Council Kampala mukadde yatongozza okukuza okujaguza emyaka 50 plus egy'okubeerawo kwa Uganda Muslim Supreme Council ne ebituukiddwako byonna era flyers natandise okuziraba ziriko ekifaananyi kya Sheikh Mubajje n'ekya President Yoweri Museveni ne wansi ekya Haji Rubega Indoze Rubega chairman wa Uganda Muslim Supreme Council nga bagamba emyaka 5 n'ebirala era nga batujja biraba. Ensonga ye mwanyi efuse mwanyi ataawo nkutuukidde ddala ku mutima gwennyini. Ensonga ye mwanyi n'ekitongole kya UCDA efuse yakyankalanyiza parliament nalabye parliament ng'ekyankalanye naye ate nembaamu kyenda ninga nti era bano bo tebalyegatta tebalibeerako bumu natunuulidde ensonga ng'abaopposition bajjula n'okulinnya ku mmeeza bawakanya ng'abali mu ruling party bateredde bwe bati nabo bawakanya bagamba nga bali bano baga eteekwa ekitongole kiteekwa okuggibwawo kisigalewo kijibwewo kisigalewo nebuuza bibyo kati waliwo n'ababaka ba Buganda abakulibwa mukulu wange Munabutambala Muhammadi abavudde noga nti speaker Anita Among mwana okuva eri etteeso weetonde olw'ebigambo akatambi akayise ketugamba nti wabadde olina engeri gy'ososolamu mu mawanga parliament ng'eyita mu mwogezi waayo n'efulumya ekiwandiiko nega nti akatambi kafu kafu tannaba kubyogerako eyo n'ensonga nayo mweri ey'omuliro nayo gyogeddeko n'ebirala kati the floor is yours. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Bannange bwe bityo bitera okufaanana kantandikirewo nzikiridde nyina obuntu bubiri obunkwatako ku nsonga y'omuliro bwenjagala ntandikireko kuba bwo bwa bulijjo nnyo okusinga ku biri ebisinga babikubaganyizaako ebirowoozo eno waggulu batuleetera biwedde naye ekyomuliro tuwangala nakyo eno wansi.
nakungubaze era nensasira nenkola ki mu kitundu kyange mu kwogera kwange okuli eri mu kitundu ekyanjula naye kati njagala kuleeta ensonga bbiri zemmanyi nti mu njogera za Imamu Kasozi teziyinza butabakwatako. Ekisookera ddala oluusi tufuna emikisa egyogera ku mpyo ne tutabaako bintu bya bulijjo bye tukubiriza abantu ne tubatwala mu analysis ez'omunda omuntu n'akuwuliriza n'akusiima ng'omuntu naye nga obubaka bwayagala bwabutambuza. Njagala caution, njagala kulabula bantu ku mbeera eziba ziguddemu obusambattuko obw'engeri ez'enjawulo. Abantu baffe bangi bwe wagwawo akasambattuko basembera busembezi. Mu kigendererwa ekiyinza okuba ekimu ku bisatu ebikulu wayinza okubaayo n'ebirala naye bajjira mu ngeri zino waliwo abagala okulabya okulaba tinaliwo nakiraba kya buwanguzi accident yagwandaba oba yali yakagwa bweti yali yakagwa ninze nentuuka nabiraba okulaba kulungi oli bakamukuba amasasi nze nali ku siini naliwo era nga yewaanamu ekyo twatuuka ne bagundi ne gundi nze namusooka twamusitula n'omusitula twakola kino kya buntu okwagala curiosity eyo okwagala okulaba omuki wabaawo ekikusindika onaawe olabe ku buli kintu kyonna naye mu bubenje obumu naddala obw'omuliro oba obuyinza okuvaamu omuliro oba ebizimba okugwa tukubiriza abantu baffe mubeere nga wala okujjako ng'olina ky'oyinza okugasa mu mbeera eyo ate ng'era oteekwa naye beera wala n'embeera omugudde ekizibu. Oluusi bw'oyanguwa ennyo okutuuka ku kifo omugudde ekizibu wabaawo ebitannagguka kati nga bw'olaba ebeera y'omuliro eno emmotoka egudde oluusi amafuta gatambula mpola mpola paka ne gatuuka mu bifo omuli omuliro ku mmotoka ne galyoka gafuna emmanduso. N'olwekyo mubeeranga wala era abantu bangi mube wala. Mu ekyo njagalamu ekigamba let accidents be accidents. Obubenje tubuleke bube bubenje. Toyongera ku kabenje. Nti akabenje kagudde n'omuliro ne gwaka waliwo abadde tasobola kwetaasa mukazi mukadde ali mu nnyumba muliro ne gujja kati oyo gwamukutte ako osigala onnyonnyola nti kabenje naye abadde eri n'oweta piki oba n'okola ki n'odduka n'ojja awali akabenje n'okunona n'ebbaafu n'otandika okusena amafuta akabenje kabaako we kakomye contributory negligence oba mubagiyita mu mateeka naawe n'obaako kyewayambye mu bulagajjavu n'owereetera obuzibu. Ate shekhe kyenze ndaba ebisinga oba ngambe 98% ku byentegeddeko emmotoka y'amafuta bwegwa tebitera kuggwa bulungi. Muyinza okulaba wano nti agaago gayika tugende tusene tebitera olaba nze bwe neewuunya era yanteta nyinsi kabenje akagwa wano ku Enamuŋŋoona ku bypass awo ku bypass northern bypass tewaaliwo sigiri gy'olaba nti eri kumpi tewaaliwo nti oba waliwo ekiyinza okuleeta omuliro amangu ago ne Allah yagera era oba oli yajja nasigala oba go gennyini bwe simanyi kiba kitya naye mu mmotoka naawe gy'ovuga erimu omuliro batule ekigibeeza mu mmotoka kukola amasanyalaze nagwo muliro kati emmotoka egudde gy'otamanyi wa wakutuse wayinza okubamu waya ezegasse nga zimansula kati bo abaana ddala petrol ate tetumanya abakola amafuta n'abagasalawo gatambuza n'emmotoka zaago zitambulirako ekigambo nti danger obutafaanagana na zaffe zino ez'obuyonjo nazo zijja naye ze zitambuza amafuta ziriko n'ekigambo nti danger naye kati ekigambo danger gw'olabe nti egudde ekiba kikusookera of course si buli eyafudde nti nno yabadde aze kusena era ekigambo kyaffe kigamba
kyakabenje kabenje mulimu Allah yageredde nga bambi bafidde ddala mu kabenje nene wabaawo abamu nga Allah yabageredde ne bagezaako okukanoonya. So emmotoka y'amafuta oba gwe olaba nti egudde yeewunziseemu katono naye gaagano gatandise okuyiika, tosembera beera wala kababemu abantu bo kirekera abakugu. Nagambye nti abamu bajja kulaba kati mbalaba mutandise okubamu abakwasi ba kamera bannamawulire mwina bangi era akwata bwati nga wataddeko ate mu trainings simanyi lwaki omulimu ogwo temuwujja ne muyambako ku bantu. Abantu bagwagala nnyo okuripotinga bakwata bu video obwo mu ngeri ng'olaba nti ateekako n'eddoboozi engeri olabye ddala nga wa Salamu TV yennyini era mawulire malungi naye nago gali mu risk. Tubayigirize era kyobula ffe abali professional mu kyo kizibu nnyo okulya nti munnamawulire yafiiridde mu njega y'amafuta. Tumanyi wawe nga bwolabeera abapoliisi naffe by the way tutrainingibwa mu bintu ebyo. Oyimirira distance bweti ozoominga bwoti okola bwoti wano tosembera. So sigamba akagenda endabira eddala wali no. Akokubiri kenja kukoonako ku nsonga yemu kiddira kuba kiwanvuko nalabye nga kiwanvu ebirowoozo byakitambuliddeko nnyo ekiro naye ne ngamba buno bwe mba nfunye omukisa obwogera mmanyi ne imaamu yandyagadde obuwulira n'omuwuliriza n'omulabye yenna. Akokubiri bannayuganda tufune empisa z'obudduukirize. Simanyi yatambuza mbeera abantu ne bakitwala nga kya buwangwa bw'abantu ti omuntu waba atambula tugeze nga ali ku kidduka oba yeetisse omugugu gwe gwalina ne gufuna obuzibu ne bigwa obwannannyini bwe buggwawo simanyi we kyava naye kiri wakati w'okuyigiriza abantu empisa y'obukumpanya obubbibi oba omutima ogutali muyambi n'ogw'okufuna amangu gutuwangudde. Bino byonna byolaba lwakuba kino kyabadde kikoledde kisobola okukolera era kyabookyezza naye kati singa yabadde eroole ya ffene era bandigenze naye okuyoola ebintu by'omuntu afunye obuzibu oba lukoba lwe lukutuse nga avuga boda emimonde ne gigwa kiki olwabagwa ku bubenje bulire basookera ku ngatto sente simu ne bagisika ensawo alwanira ensawo bagamba aganidde ensawo bangamba mbu waliwo n'abamu abasobola okukutuga. Kakati ekyo nga kiwulirako nange mu kibira ekimu nti akabenje bwe kagwa bajja n'ebisi. Bannange tuli naffe wakati nnyo tumanyi nti waliwo abavunaanyizibwa mu gavumenti ku by'empisa naye naffe tulina eddoboozi kati mutuuse wano sinza butabakubiriza bannange ebintu by'omuntu muyambeko okubimuddiza na butonooneka. Abamu baba banafu nnyo bamutumye ennyaanya mu wino azitwala katwe ye wakagaali bamusasula esingi 1500 ekisero ne fituna akikoonako oba akagaali ne kafuna obuzibu oba yabisibye bubi ne biyiika agenda kutaasaako ezimu buli ajja ayoola atwala ye obwannannyini buba mumuvuddeko. Nze ndowooza nti enkola embi. Kati kyekitandise notukemaakema nti bwe gaba amafuta era ogenda n'osenako. Dumu nali bugoloobi eyo nga nkyalina muvubukako nali bugoloobi awo nga ku kofi awo kirole kyali kidda muli nga kiriko ebisawo biveera birimu byali mu siripa sapatu zineŋŋanda empewo n'ekifuuwa n'ekikasuka nekigwa kumpi n'abavubuka nekyabika sapatu nezigira emmotoka ate nga bomanyi esiba etwalamu akadde okusiba basibiranga eri naye agenda okuva eri okutuuka wano nga tewali peya neegi kale bamulaba nga ajja abamu ne bazikasuka mu kasikosiko akaali awo. Kyayamba buyambi nti omuvubuka naye yali muntu mulabufuko era ndowooza kyekyetaagisa kukozesa abantu nga balabufuko batani boy batani maani abo
bagwana ne babanga bantu balabufu yakozesa sente ntonotono naga ntpeyazange muzimbe wakirimba weyo ku sente twaye kati silipa webaya 15 nabawanga naddamu nazibagulako obupyasi nyinga 5 abasinga ne baziza simanyize yanunulako akadde saakalina kugoberera naye omuntu ono muteeka mulumi tekifuuse kikyolo okuba kigudde kati silipa tezoononeka era muzikunganye muzimuwe mumusaasire n'omusaasira kubanga eyo yensi omuntu gye yandinyumiddwa abamu tebiba byabo ebasinga kakati ona amafuta dereeva oyo nga capital sente eziri mu kirole ky'amafuta ekyo emikisa emeka nti yabadde ayevugagage tekisoboka oba kale bano ababadde eno Western Uganda ababadde bagenda ekigali kuba wayise ennaku era ne wabaawo ekirala ekyagudde basajja n'okusinziira ku mannya obalaba mu bitundu birala naye omukimukwatiddeyo kimusse ate yabadde amannya gafaanagana ng'alabika nga yabadde akola ne mutowe kati mutowe afudde ekimotoka kiyidde bwebanga insurance tebagikwata bulungi awo wakati bw'otunulira ebigenda okuddirira ku muntu oyo obulamu bwe bufudde ebbanga lyonna naye gwe ng'otekingamu advantage n'olwekyo ndabanga empisa z'obudduukirize ne mayumba eno bibaayo ne bajja okudduukirira ne batwala ate ebyo bazze kuzikiza muliro ne batwala TV ebintu ebyo bitufudde nti obubbi kya bulijjo ndowooza ffenna twegatte mu kukubiriza abantu tugende ku nsonga eyo wayagadde watandikise n'ensonga ya Uganda Muslim Supreme Council mu ngeri etawakanya mwenna endowooza zammwe nze sigikkiriza nti political party yes ne bwe ngenda ku mbaga embaga neetanyuma byuma byafudde omwogezi yakoze atya enkuba etonye saagala kukiyisaawo butereevu nkutuume kuziika ye Imam Kasozi agamba nti ojja kusa eya salafu jamiyatu dawat jamiyatu dawa salafia anti zero jamiyatu tablighi dawat salafia it's a political party y'Obusiramu Office of the Supreme Mufti mutegeera bulungi it's a political party y'Obusiramu katina ate yenda eddala kwali yali offerinzeeko ekisukka ekyange kubanga ye babuuza ani asobola okugatta abasiraamu ye imamu naye ejjayo n'agamba nti nze nsobola obbagatta ne batamuwa mukisa n'olwekyo olwokuba tebamukkiriza ate mu eyo context teyayagalako kubanga ekiteekesaawo political party wabeewo endowooza eyawukana enteeketeeka obulungi ng'eyawukana n'abalala nga bayisobola okujanjulira abantu ne bagivuganyaako baga nti ffe tugamba tuti bano bagamba bati kati emisinde kwe batutwalira tujja kwerabira n'ebyobufuzi bya political parties eza government za politics ono so nga ate ndaba gye balaga nange wenjagala okugira nga mbatereka siwe walungi ennyo naye batutwala mu charitable organizations bibiina bigabirizi bya buyambi zisalamu charity ezali kati ebyabawarabu biba bigenze bikaluba munadhama amani muntada ezimbaziwera endala nezinafuwa endala nezikola ki kakati omwo oyagala omusiraamu wa bulijjo akulaba ku TV buli kiwaba yagina kyalowoozeza ku busiraamu bwalowooza ku batake ku dhuhiya bwalowooza ku Supreme Council kubanga tetukyalina nnyo kyetu offeringa kyawukana n'olwekyo nze saagala kubawa nnyo ddaala lya byabufuzi naye njagala nkisike nkikomyewo mbagambe kyobutafaanagana mu ntada kisalamu charity Uganda Muslim Supreme Council yaffe ffenna era ekyo kyekitubeeza nga ne bwe tubanga tetukkiriziganyizza nabaliyo nga tetubagoberedde tusigala nga yo tulina right ate gikomentingako ku lw'ensonga nti negiteeka ku minzaani yo yaffe ffenna by establishment era bakoze amendment mingi mu nnyo mu constitution naye bagamba nti abasiraamu ba Uganda bonna era bwe yandikoze amakulu bavuga nti Supreme Council lwe lukiiko oluli ku ntikko olw'abasiraamu kati ffenna tulina bwe tusubscribinga biyinza okuba ebisaanyizo tetubituukiriza naye ekyo kiri bakirala bwe tunaabagamba nti
mubeereeyo mukole ebyammwe ate buli lwe bakolayo ekirala ate tukomawo so mu political party set up bamemba ba party be basigaza obuyinza okujja nga emaze okuyingira mu bukulembeze bw'eggwanga lwe qualifying okwogera ku buli kyekola naye kati omusajja bw'ateekawo political party ye ninaku nyingi nnyo ziwulira bw'abanga agambye nti ffe tetukola campaign ow'ekibiina ekirala oyinza okugamba bwe batyo baba bagenda bikola batya naye tokkirizibwa kuwanika mukono kubanga membership yayo balina bagitambuza so kakati kyenjagala okujjayo nti yo buli kyenaakola ffe yonna gye tuli wadde tulinayo ebirala mwe tuli tujja kusigala nga tugikubako ebirowoozo kati njagala ntandikire ku point egamba nti byo ekitalimu kulumamu ebikolebwayo bingi bibulamu tebitusanyusa wadde nga tubalekedde beetu erikola ebintu bingi naye waliyo ebibulamu kati ekyokulabirako kati okulonda kwabaddewo naye weebuuza ebibuuzo bibiri nga bikulu ekyaleetawo embeera eyajjayo Sheikh Ssemambo kyo kiriwa kituuseewa tekisobola kuleeta mbeera enajjawo Sheikh Waiswa tekisobola kuleetayo ndala oba Sheikh Muhammad Bukenya yes kubanga kati ekikulu kiri ensonga eri ku management ya byabugagga by'obusiraamu mu Uganda custodianship obukuumi bwaffe engeri gye tubiterekamu engeri gye tubikuumamu engeri gye tubimanagingamu engeri gye tubikozesa abasiraamu ba Uganda bangi abatakkiriziganya na bukulembezi bwa Supreme Council ku nkwata yaabo obuliko kati twali n'emabega wali akasambatuko abamu era ne bavaayo kyekyazaala ebiwayi ebirala ne baga nti affe okusinza ku ntambula gye mukuttemu ensonga eyo tubavuddemu ebigambo ne biba bingi naye ne tutuuka ekiseera ne tusoma aya ya Allah nti kullu hizbin bima ladayhim farihun buli bamu gye bali bamatirire eyo era abamu kubo kwe kusalo ne bagamba baali lulite bakyagamba osanga bano banaatereeza osanga banaatereeza ne tuddamu ekigambo kye bakozesanga temudduka mujje mufuti mumuwabule bwabuzi era bangi batutuukirira ngendo ng'omina ky'omugambye olusi twabangana ku TV wano bagamba bannange wano wasobye bwewavangako bebamu bantu bebamu tuwangaala nabo nga kkubira bamutusomye nabo tukola nabo emirimu mingi bamemba ba famire kyemukola si kyekituufu nti mujje bwe munaabeera ewala kyova olaba akola ensobi zino mujje tubeere wamu mufuti muwabule naye muntu nti kale ffe ne tumatirira ku kigamba nti naye n'abaliyo ebintu bingi babirabanga ffe kati olunaku bwe lwatuuka nga kibuli tennavaayo n'abalala tebannavaawo ababadde awamu omuli deputy mufti Sheikh Ssemambo ne bagamba nti bannaye embeera yaguddewo tetugitegeera n'ettundutundu ly'abamu kubali ku General Assembly neyaliko Secretary General naye n'avayo nga bagamba nti tetumatidde kwe kuyiiya amagezi ate ne bakikola mu ngeri muko ku mateeka etali ya bugubugu nnyo tuyiiya amagezi tuteekewo kibayinza okuyita interim administration mufuti addeeko ebbali bamukubaganyeko bakebere beewe emyezi gyenzijukira gyali 6 naye mwalimu ensonga nnyingi ezitategereka muntu wa bulijjo bigendako mu kooti bikola bitya olwaleero olulimi lwandisuubidde luliko ebintu nga bibiri okuwa update ku kiri bwe kyatambula kuba ekyo kyanditegeezezza ti singa lipooti yakiriyaringa mufuti oba n'abamuyambako mu kukola transactions ezo kyebakola kyali kituufu oba okunenya abaawaaba mu kooti nti bawalamba mukyamu naki kyali kyalinawo emikisa okusasamala okwali mu basiraamu okwali kwetaaga embeera y'okubaawo ekikolebwa ne kukakkana bandigambye nti ekiseera kya interim kiweddeko tugira tuddayo mu mbeera eri tufuge kiyinza okuba kyandeetagisiza Sheikh Ssemambo n'abagenda okudda eno naye ngeri gye tukwatamu ebintu era olutalo lwabuguma ludda wakati waffe kati bakirabanga kibinja kyakubiri kuba ki abaali tebamatidde nti mufuti
alina ekyetaago mumukolako baali bakutte ludda lwa lulala. Kati enkaayana eyo kyentya nti yali eyinza okuzaala ekiwayo ekyokusatu. Enkaayana yennyini eri ku Kampala mukadde eyaviirako bano. Kakati omuntu akubuuza ebibuuzo bibiri nti bwe muba nga nammwe mwali mulina bye munenya nti tebakoze kimala nti bali abeeyawulako nga tugaye Kibuli katugireete butereevu nti Kibuli yagenda mu bukyamu tebaali bagumiikiriza tebaayagala kuyamba mufuti. Kakati mutuuse ku ddaala nga nammwe era kyemukoze so temugenze Kibuli. Kati kiba kitegeeza nti abasiraamu mwongera bayamba kubalaga nti buli wobeera tomatidde embeera bweweeyawulawo oteekawo kirala. Kati embeera eyo etwongera ffe mirimu ayali asomesa okukolera awamu obuzibu bweyongedde abadde ayogera ku biwayi 2 3 4 kati bweyongeddemu ekirala. Kati ffenna tulinze gwe nange okulaba ekitundu ekiwayi ky'eggangu kikomawo kitya kyambuka Ekibuli kiddayo ku Supreme kyedizolvingirawo oba kisigaza obukulembeze. Abakuzeemu bamanyi nti waliwoko ku Lubaga Road Kabalaza balinayoko ku mbeera nti ekiriwa kivaamu nakino notakigendamu neri notagenda nimukolawo ekirala ekitonotono. Kati eyo nsonga emu. Ensonga eyokubiri yo gye bagenda bakolayo ki nabana basigala bakola ki? Community ffe abagamba ekifaananyi ekigazi eky'obusiraamu oyagala nnyo nga bwe mwawukanye ku bali ne muteeka wali buli mudda abasiraamu bakeberako mubaako kye mutambuza kubanga 10 lyogenze nalyo limala 10 lyotambula nalyo erikukkiririzaamu limala okuba nti mulina kye muyinza okukola ne mukiraga. Ndowooza gundi ya abadde Ekibuli nga bwe nabadde nkutegeeza nti basooka ne bagamba nti osanga wanaaterera ne tuddamu ne tuteera wasa until they decided ntuga nti kati tukitadde lakum waliyadin ne bawandiisa officially era baalwawo okukola constitution era nga osanga banaatereeza ne tudde paka lwe baga kati mulina ekyammwe era oli waddembe okubeera eno naffe tulina ekyaffe ekiwandiise ekirina ssemateeka era oli waddembe okubeera eno era ffe tujja kukolanga bino na bino tukole ebyo nammwe mukole ebyammwe. Kati wabula tukisusaakaawo ffe abagobereza abawansi twongerako ekigamba twabula gwe Supreme Council waggulu nsonyiwa okutunuzaamu olugalo naye mu bugenderevu amaaso g'abasiraamu gasigala gagamba naye gwe oli waffe ffenna kyenjagala okugamba nti ali ku Supreme tagambanga nti ate mutwagaza ki nawe mwafuna ewammwe. Supreme Council bw'eba nju ya famire maka ga kitaffe bwe nyiiga ne ngamba nti mukikabanyiiziza nyina ebinsumbuwa kanzire ewange ebugoloobi nga nzirayo ewange ebugoloobi byembadde naye tekitegeeza nti sijja kufaayo nga amaka galimu ekizibu. Ekyo kyekyenjawulo kubanga kyo okukiteekawo kyali kyaffe ffenna paka kiyama mu nteekawo yakyo. So kino ekirala babuzusalamu bayinza okugamba naye ffe tugende ewaffe tufune wali ku lubijjaawo tufunewo akataka tukolewo ofiisi yaffe tujja kutambuza ng'egimu ku mirimu era emirimu egimu gye batambuza kyali tebamukola basaaza abantu baseeka babasomesa bakola ki nolwekyo buli yeetongola emirundi egisinga bayagala kutowolokoka agayi kankoleko n'abantu betunakkaanya kabaka singe naye batabukirayo naye mu kifo ky'okugwangana malaka buli kiseera afunako obuweerero era ekimu ku biwayo ebyo kye bisinga otuyamba kati tugambe nti mu kifo ky'abantu okulwaniranga ku Supreme Council buli lunaku abagenda Ekibuli ne bategeeragana ne bagamba nti ffe enkola ejja kubanga bweti bakyusiza ne kuba mufuti abamu bafudde abalala balikulidde ne bakyusa obukulembeze n'abalala bavaawo naye buli lwogendayo offices bye zisigala nga bikola obiraba
era tewaliwo ntalo bwe ziba zibaddewo bamanyi bwe bazimanaginga ekyo kyabwe kati tugamba nti tekigaana muntu kusigaza liiso nagamba naye ku supreme kye bakola sikekyo kati kyetwagala era ensonga kwenabadde tubabanja kiki kye bakola nga basigadde bokka kakati tulina bamufuti era deputy mufuti babiri ne mufuti omukulu ne basekretary general era bakyusiza ebintu bingi departments weziri ez education and what kati ffe kyetuba twagala systematically buli kiseera ne batuwa report nti wano wetutuuse kuba betwasigaza ezo programs oba ozagala bw'otazikole era abakulimu botambula nabo mujja kuvaamu abatali bamativu ekyokulabirako nti tutawaana nnyo ku property y'obusiraamu naye are there some improvements mu custodianship engeri gye tukuumamu byebikyaliwo wetugenda okutandikira jjukira tutunulira awo twatandise nakutunulira ensonga ez'okulonderwa kwa Sheikh Muhammad Haruna Bukenya ate tujja kutunulira nekya 50 years plus eza Uganda Muslim Supreme Council n'ebirala byonna nga bwe nabikuwadde Sheikh kyalazeeko kyekyo nti yes tutandikidde ku kiri ekyokumulonda ono yavaawo atya ebyamujjabwo tebifuuka ensonga n'okujja waabala byo bitunuuliddwa oba birekeddwa bulekebwawo tebagifudde nga nsonga awo alambuluddemuko katono ate era akyalambulula n'ensonga endala nazo tusobole okuba nti nno tuzifunira akadde kaazo akaseera katono Seba kubako Airtel you transact Frumula Winna boda boda Frumula Rafo hybrid Frumula macha Transact every day Win cash when you send Or buy data and you're winning Ati Frumula macha Transact every day Win cash when you send Or buy data and you're winning Ati Frumula macha Transact every day. Win cash when you send. Or buy data and you're winning. Formula Maja with Airtel Money. Transact using Airtel Money and stand a chance to win a brand new Toyota RAV4 hybrid car, Boda Bodas, money, and many more other prizes. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Airtel Money is regulated by the Bank of Uganda. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So, that's Obutondi. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Njagala kulaba taata wange. Bulira jangu wano. Mwana wange, oluvannyuma tusisinkanye. Toli kitange. Omukozi yakoma okuzaala dda nnyo nga tannaba nakuwasa mmwe. Kati olaba byonna ebituuseewo. Naye kiki kyonjagaza? Mujja wange, anninako obujja. Tanjagala ewatali ensonga. Amakya gano tugamala effembe mukwano. Watali n'eddagala. Fire is burning on the mountain like genda olisaasaanye mu nnyumba ye. Ono uncle. Eki?
Salaamu ekabudde oli munna bizinesi oba olina ekitongole ekiwa obuweereza obw'enjawulo nga weetaaga kimanyike mu buli maka mu ggwanga lyonna. Salaamu TV ekuleetedde enteekateeka ya Salaamu ekabudde. Guno gwe mukisa gw'ofunye by'otunda ne by'okola birangibwe ku TV yaffe Enganzi wamu n'emikutu gyaffe emigatta abantu gyonna. Weegatte ku bukadde n'obukadde bw'abalabi baffe okwetooloola Uganda yonna era bizinesi yo yeeyongera okumanyika nga bw'onyumirwa emiwendo egisaliddwako osobola okuganyulwa okwannamaddala mu kulanga kwo. Tusobola omukisa ssemakisa guno ogukuweereddwa. Okumanya ebisingawo tukubireko leero ku 070 54 76 09 oba 0783 27 21 34. Salaamu ekabudde ku Salaamu TV olutimbiro olw'emirembe. We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve. With the widest range of classy and unique selection from all over the world, with our customized products like Lighting City chandeliers, wall lights, Lighting City outdoor lights, spotlights and strip lights, bedside lamps, floor lights and garden lights. We also deal in electrical items like switches, electrical cables, and so much more. Find us in Kampala, 5th Street, Industrial Area, Chinese Business Hotel, opposite Mosque. Lighting City, the 21st century electrical and lighting store. Tata Jona, Landi Road yarawuna atukedde ya konkona. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku $3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku $12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station. Essimu 0709 98 19 37 oba 0774 3 23 5. Infotrust for the humble beginners. Okay, kiriza nkuliseyo mu program yaffe mu sawa yaffe esoose ate nkwaniriza mu sawa ey'okubiri. Sawa ey'okubiri eno njagala kugitandika na bubaka ensonga yaffe ey'okumaliriza okwawula ku muzikiti gwaffe ogwe ettaka lyaffe ery'emukono lwa Nnyonyi. Sebo Sheikhe n'abalala abatulaba oluvannyuma lw'omulamuzi Yasin Nyanzi okutuwa ettaka eryo, Salaamu Chaite n'ezimbako omuzikiti Matiri bonna, alhamdulillah n'ennyumba ya Imaamu erinako weetuuse just endowooza egenda kati kukomererwa naye n'atuwa amagezi ate naffe nga tulaba kyali kyetagiza nti bannaye ate yoli mulamuzi abaamu naye emisango gyatuddemu egy'abalala saagala kifatuuke wano ettaka lino tusale amagezi wadde ku kyapa ekyapa tulina kiri separate kiraga Salaamu Charity naye tulyawule nga n'oli temujja nagenda kutaba nabyagenda mu kooti ate ekyapa nga kiri visible. Tukwatagana n'abategeera obulungi eby'okuzimba naki n'atubalira ekirungi ne kampuni yennyini etunda obwo butimba ina n'abazimbi tukana tugenda kusooka tuteekewoko amatoffaali wansi tuteekeko omusenyu tuteekeko enkokoto tuteekemu ebyuma tusibe akatimba akagumu ddala takaddeneko twabalanga byonna bigenda kugwera mu miliyoni 6. Kofe of course Salaamu Charity bebaffe bammwe ti tukikole tutya kino nti tugambe nti buli family evemu $10,000 kale gwe bw'olabanga $10,000 gatishana yena family evemu 10 kale mwe musobola nti affe tuvuddemu 3 oba nze omusijja nakutawaanya ba family members kandeete 10 lyango ba 2 oba 3 bameka ffe kyetwagala
miliyoni 6 ziwere tugambe nti zizi naye tujja kibalaga process yonna nga bwetambula. Imam Kasozi we twali wano naye n'agamba nti tukkirize n'abalala bansobodde nti anze nja kusobolayo 7,000 famire yaffe esoboddeyo 5 famire yaffe nazo tujja kukola ki tujja kuzigattagatta insha Allah. Bansoboddeyo 2,3 oyinza obutalabikira ku listi ene ya families naye ojja kulabikira ku listi eri ennene insha Allah. For now netugamba bwe tuti nti osobola okukozesa n'oyita kwabo bwe twabalambikira noga nti nze family yange mugiwandiise era ezange ziizino n'oziweereza oba n'ozireeta. Nze okuyita ewa Abdussalam, ewa Abdulkarim Kalisa, ewa Muyingo Mustafa, ewa Aisha Shatura, oba ewa Abdurrahmani Kigozi Nkanji. Era alhamdulillah abagezezzaako tukikoze, saba Allah abasiime. We twogerera listi ekyayimiridde bweti osobola naawe olwaleero okugamba nti njagala yeeyongereko nange banteekeko era ng'oweereza 10 oba okusingako. So fakati tulina listi kuliko eyasookera ddala the late Professor Yasin Olum. Netubeera olwaleero tulinayo nedduwayo wali namungona insha Allah. Netubeera ne the late Idi Wamala Kawaganya ne famire ya Imamu Kasozi. Netubeera ne eya Wamala Kawaganya ndala ne ya Imamu Kasozi nayo ndala. Tuyina famire ya Dr. Anonbusem, okay, Professor Sinolom, Idi Wamala Kawaganya, Imam Idi Kasozi, no, the late Hussein Mabuya, Imam Kasozi, the late Hussein Mabuya. Then ne famire ya Dr. Anas Kalisa, ne famire ya Haji Hassan Chintu, famire ya Haji Abdu Kagwa, the late. Netubeera ne Mafuta Jamiru famire, Haji Adam Swali famire, Haji Karim Kalisa famire, Rashida Namawejje famire, Hajat Alinda Ruqayya famire, Sheikh Abdul Majid Umaru Kawesa famire, Rashida Nakawesa famire, Sheikh Abdul Azizi Chimirante famire, yakawako half achabuzaayoko 5. Then Sheikh Muhammad Mugerwa famire yasasula nemalayo. Aida Narutaya famire nayo yamalayo. Hajat Hanifa Kalisa care of Zawadi. Then Ismail Kalisa care of Zawadi. Nachiyemba Hanifa famire nayo yasasula nemalayo. Asha Ate Mbabazi Amin famire nayo yamalayo. Asha family ya Asha Ate Mbabazi kati mbadde nkusaba busabi bwoba kwoli ne family ya tata specifically otekeyo Allah kusobozese ne family ya tata Idi Amin Dada nayo mutereyo family insha Allah kubanga eno yo. Then tuinayo ne anonymous family ziri 2 ezo 2 alhamdulillah ezo 2 tezayogera mannya naye nazo zamalayo. Then netubeera ne family ya Hajati Hadija Cheyune family yasasuddeko half insha Allah tusubira nti ne half endala ejja kujja. Bwe tutebe tukyayimiridde abo be bantu betulinawo. Kakati naawe sobola okumpereza ka WhatsApp message nonga nti nange munteekeko family yaffe mugiteekeko oba nange ng'omuntu sekinoomu. Sobola kuyita ku 0 musanvu giri 3 then ozeko 0 nya 2 0777 042 442 0777
042442. pereze ka WhatsApp nti nteekako basa ekyo oyite ku ya Aisha Shatura omugambe nti Aisha nange munteekeko eya 0776988064 oba 0702988064 oba sekyo noyite wa Sheikh Muhingo Mustafa oyete yandagidde gisoma agirina oba Haji Karim Kalisa. So ensonga etambudde bulungi mukirize mbategezera mbajjukize banammwe abatunda ebiserekebwa ebikozesebwa mu kusereka bebanaffe aba Mani Mabati Roofings. Mani Mabati Roofings bebano ddala balina amabaati aga buli kika kyonna mugongo munene mutono kabulo kasimanya kategula simanya kati byonna balina n'obutimba obwo obukozesebwa mu kwawula poloti n'ebibanja kusiba nsimanya nkomera faamu n'ebirala balina kwegamba balina engogo batuukirire bali wali ku Kyennabweru mu Kafunda zone awo ku Kyennabweru bwayise bakubire ku 0775 244 554 0775 244 554 oba 0703 925 Mani Mabati Roofings bategeeze nti abasalamu bangambye mwe tulina okukozesa ku nsonga y'okusereka. Sheikh tumalirize ensonga ya okulondebwa ka second deputy mufti owa Old Kampala atula ku Old Kampala kubanga anti kyentebwe naga anti wa Uganda Muslim Council n'abatula eggango baba balondedde eggango laga nti twali ba delegates twali General Assembly so atula ku Old Kampala dakika nga 2 tudde ku kujaguza emyaka 5 tutune ku nsonga endala oba sinamala simanyi naye alhamdulillah kyenjagala okutunuulira nti ekinabadde nesibyeko ngamba gamba nti abantu bakola ebiwayi wadde okuba ebyava mu kubala abantu byagobwa ate tunafuna kifaananyi kituufu mulundi omubereberye endowooza gwensoso kiwulirako mu nsi naye kale baali batuwadde obukadde bw'abantu bumeka 13 n'ebitundutundu 6 emitwalo nga 6 egy'abantu ffenna be tugabana mu biwayi ebyo byonna mitwalo nga gisinga obukadde 13 n'ebitundutundu 6 basiraamu ye percentage yali percentage batuwete oba ye percentage njagala kukisindika bwentyo yes bo baleeta ekituufu okay nze mbalira mu bukadde nze ndiwayo butambala gira maaso bibajagaba nti kakati bwe mbalanga obwongo bwange bumpeereza nti abantu abo bamala newe mbanga buli omu afunyeeko abantu 5,000 buli luvannyuma lwa mwaka okukulaga kye bakozeewo bakuuma batya ebyobugagga bye balinawo bakuuma batya obukulembeze okubeera nti abantu babuwa ekitiibwa kubanga bino ebisinga bifuuka mikolo ripooti ya deputy mufti tugisuubiramu ki okuvannyuma lw'ebbanga lya myezi 6 w'omwaka tugamba nti twamusuubira kati Sheikh Muhammad Haruna Bukenya ayina amasomero agage aga private otyo ekintu omuntu kyandyesunze nti k'amasomero gaffe ag'eddiini ge balinako obuyinza bo okukwasa Kurani kati agenze mu ofiisi mukwasa wa Kurani nga Sheikh Semambu bwagibaddemu mulungi nnyo mu khitwaba abuulira bulungi nnyo n'ekyo osuubira nti okusomesa abantu nga kusimbukira ddala mu bukugu bwoyo gwe bakwasamu kweyongeddeko ebitundu byenkanaki kati buli wolaba nga era abantu bazzeeyo ku baseeka baabwe banywerera ekitiibwa ky'ababuulize basinga kijja ku TikTok amasomero era buli omu alibuuza ggwe n'alinda obulango bw'okusalamu TV aga Supreme Council mu masomero nga tebagakulaze nti lino era nga tolabye bwe gatambula
tujja kusigala nga buli kiseera tulowooleza mu kukyusa bakulembeze kulondera mu balala kukola ki anyiize n'avaamu atazze n'ayingira nga bwe tuyomba nti abasiraamu baganye okuwa ekitiibwa obukulembeze bwabwe oba twekutudde naye n'abekutudde buli bamu babaako kye bakola zino famire zoyogerako bwona azigenda munda nga neyange mweri size ziri awamu ennyo era ojja kusangayo abagamba kino na kino naye babagamba nti waliwo ensonga ate bavaayo ne bakikola ne bakigusa kakati ffe tutambudde mu bwamulekwa bwe tutyo bwona alinda ekiseera abantu mwe balikolera nga ebibiina byonna Supreme Council erikola netuukiza kye mujagalamu ng'abantu bonna bamaze kukkiriza nti teriyo kirala ekyo tekijja kubaawo kubanga n'ebibatabula tebinaggwaawo ekyokulabirako ekirungi kivudde ku ekyo nti kacyanga bagitongoza mufuti agenda myaka ndowooza aweze emyaka 30 giri abiri mwesatu mwena kale sorry myaka 20 quarter of a century nga ku bukulembeze kwali ebifo ebirala byonna secretary general omugenzi bakabani bana bakyusiza bani bashekhe deputies bangi bakyuse yakyaliwo alhamdulillah kati tetuyagala gamba nti yali abaddeko nga tali mukulembeze nye emyaka 25 kati bweka 2 tubala 2 kenda ng'okebera nti wenna basanga ono mbatadde bwetunaabanga tuyimba buli kiseera tuyimba omuziki temugulaba nga n'ogusiiga langi tusaba busabi eno obusiraamu bujja kuba tebutambula kati ne bwetunaamuwa abantu abalungi batya ng'enkola terongoose nze mba ntendeka abakozi bange mbagamba nti ekimu ku bisatu kyekivaako obuzibu oba ebibiri oba byonsatule abakozi ebikola oba enkola abakozi ebikola oba enkola kati oluusi system zibanfu nnyo nga ne bonaleeta abakozi ng'obajje mu systems ezisinga okuba ennungi era bw'obaleeta wano ng'enkola yenfu ng'enkola yenfu ng'omukozi yandiwadde mulungi naye enkola kati okwogera ku sheekhe Muhammad Bukenya oba Seeka Semambo okubageraageranya ku bantu byani anaakola obulungi nga tokebedde yo office omumwavu omulala agiddemu ekola ki okuva na luli kuba era busibe basooseemu ekola ki oba secretary general bwana Mugalu bwayewukanye butya ku buno kyekyeyongeddemu tujja kuwangala nze kyendaba mu bifo ebyo ebinene bensinza okulaba ku mikolo ewaffe ebutambala ne bayingira akabugumu ne kabaawo atani agenda okwogera ate ono siweeyo ate naye no mu practical sense mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo buli ordinary nti obusiraamu butambulira wa tituliyo bannaffe abaminsane gye baasimba bwe baali bayingiza eddiini wano baamanya ebizibu bya Afirika poverty, ignorance and disease obwavu obutamanya n'endwadde n'olwekyo bajjanga we bateeka ekigere pa amalwaliro amasomero n'ekereziya oba kkanisa obisanga awo wamu omwana bw'ajja omujjanjaba oba bamuzaalidde wali nga bamubatiza nga bamuwandiisa mu ddiini batandikira awo tebamuta kyekibayambye okuyita mu miyaga gy'ensi nga bakyali banywevu naye paka kati ffe bw'ogenda ku kyalo kyo va ku imaamu asooka paka ku mufti oba deputy mufti ebintu bino bisatu tekuliiko gw'ogamba nti abiinako ekigambo kakati bwe tunaabeera nga buli kiseera ffe tulowooza kukyusa bantu nti kakati ataawo ogundi yaliwo kakati weebuuza kyali ki jjukira nti bwe baali bateekawo Seeka Ssemamba baatuuka ne batuula mu mateeka ne bagamba nti tusazeewo kati ekyasalibwawo mu mateeka abaakigondera be baali abagonvu kuba kyali sizeddwawo by resolution
nga tebatudde gamba nti tukimenyewo abagendera ku kiri ekya resolution kati bafuuka bali bweru kadde mwako abagendera ku kigamba nti tutudde nga General Assembly ntusalawo bafuluma bwe bati kati be bafuuka bali ebweru w'ekintu so nga ate be bandibadde abatuufu kubanga kyali ba General Assembly abamu bamala kutuuka mu kiri ne babagamba nti naawe ne batandika okujja nga bagamba ffe tetwabaddemu ffe baatubuzaabuziza ne bakola batya tebatuulanga bayinza okuba tebannaba kukiraba nti amakulu mu mateeka okugamba nti okusalawo kuli twakusazizaamu oba oli awo ne seekasema yennyini yandikomyewo kasite ensonga zikyali mu kooti kubanga ye yagamba nti tukikoze mu mateeka era nninze amateeka bwe gawabula n'akikola kati olaba nti olinga agamba nti kasita kibamu ogamba nti mufuti akoonwako tusalawo ekiragawo ani abeeramu ani atabeeramu nakyo mukinogera eddagala mukebere mugambe ni okay ffe mufuti tumusobola bangi bagamba nti ffe mufuti tetumusobola tetujja kusobola kutambula naye ne bavaayo abasigalayo kati be bagenda bakola ebyo nolyo tugamba nti no enkola tugirongoose kobeerenga kasita anti mu Uganda mulimu eddembe ne bonaga nti nze mufuti kanjogere ku Zikiri Kalenge nze mufuti wa Bazikiri Kalenge oyina engeri gyonzo kitetenkanya mu mateeka n'ofuna recognition yo naye bulule mutaatuule kuyiga ngeri awqaafu bazimanaginga batya ebyobugagga by'obusiraamu ebiba mu ngalo zaffe babimanaginga batya zuukuli abadde n'eddembe ppitirivu emabega nsonyiwa nsandyagadde nnyo okutwalayo kuba mumanyi nti mu ngeri emu oba endala ojja kukosebwa songa tuzibaddeko okumala omwezi mulamba neyimaamu mubadde n'eddembe lingi ng'era ensi yabawandiisa ngeri n'okuba nti abasala zuukuli abasinga bagenze bakula myaka nga tulabanga emiyaga gy'ensi n'ebyobugagga biyinza obutabatawaanya era mwasibye gye mutuuse ku lwaki byatutawaanyiza obuzibu tebuba mu bano betuteeka mu ofiisi wabula biba mu nkyukakyuka ng'ensi bwejja nti ebyettaka bino abantu bangi babyesonyiwanga naye kati omuntu ayaziira n'agamba sikyabeera ku bya famire sijja kubeera mu bya famire kankole ebyange nkawole ki agenda okutuuka eno ng'agenda okuzuula nga akabanja ke kwabadde asobola okulima ebikolo by'emmwanyi 100 muganda we agenda kukamaamira ng'agamba naye mumanyi nti nange ngenda kukasaba era abantu famire zonna ziri mu busambattuko naye ng'ensibuko yaabyo maanyi gano agali ku byengabana ani ettaka ani yagabana atya wano waani ayinawo mu buyinza ki emiwaatwa egisigalawo mu ntambuza yaabyo gye giyamba abantu lwajja lwonna n'agamba nti mbakutte etteeka kati twagala tugambe nti custodianship ya Supreme Council ye yali issue tuba twagala diversion ebyobugagga by'obusiraamu babikwata batya ennyingo ab'ekibuli abasooka okuwagukako gye baagamba nti ensonga etwawula eri eki ngeri gye bakwatamu byabugagga ya busiraamu basupreme mufti bonna abazze basikiragana bazze bakyogera tetulina buzibu n'abantu ng'abantu naye ekizibu ki nkwata ya bintu bya busiraamu kati bw'abanga Sheikh Muhammad Harun Bukenya Hafidhu dokita mu maanyi ge gonna ngazze ekizibu kiri nti bwe tugenda okutandika omutunuulira tugenda kutunuulira nnyinga eyo ey'obugagga bw'obusiraamu egamba nti ebyobugagga bw'obusiraamu ye kyanjawulo kikyaleese bwe kuba nga kuuma status quo ekyagala kigenda ekireese kireka oba mufuti tagambwako oba lukiiko lunene lwagambye ebyo mubyerekere ebyo tebabyogerako era nga tumanya tewali kikyuseeko ndowooza omulowooza tozingiddeemu n'emyaka 5 gya Supreme Council tugende ku nsonga y'emmwanyi katono nnyo tusigaza eddakiika 31 nyingi nnyo kino ate kyekikulu kubanga yingizaamu ekya Supreme Council tugende tujja kugenda ku mmwanyi emyaka 50 alhamdulillah naye tujaguzaaki existence onole alhamdulillah ebyali ebigendererwa byo giteekawo byo tubitambuddeko kyenkanaki ebyali ebigendererwa byo giteekawo byo tutambuddeko kyenkanaki mwe muli bantu balabufu mukolanga evaluation muga nti kituufu era abantu embaga yonna embala okubanyumira omugole bwadduka n'anobanga bufumbo tebumazeewo bbanga abantu bakabira mbaga
Somero wanakagundi gena mashe. Ekizibu kye tulina nze ndabanga abateeka amaanyi mangi mu mikolo n'ebikujjuko okusinga ebintu eby'ensonga omusiraamu wa bulijjo bye yandisinza okwagala. Nga kyensaba, okay, we are commemorating oba celebrating tujaguza olw'emyaka 5 omuntu agatunuulira nga waliwo essomero eryakamala emyaka 8 oba 2 oba 15 bye likoze nga lijaguza emyaka 2 naffe kitegedde ekimu ku byagendwa Supreme Council kwali kumira bubinja bwonna obwaliwo babeere nga bakolera wamu nga tulowooza nti okukola nga buli omu yeesudde bano bawakanya bano balwana na bano kyekitutawaanya emyaka 50 half a century egenze. Uganda Muslim Supreme Council celebrating 50 plus years of excellency. Good. Marking of excellency. Kakati ne bagamba nti honoring good theme, honoring our legacy, shaping of future strategic direction. As ensonga. Sema songa. Honoring our legacy, shaping our future strategic direction. Kakati awo oli wajja okubuuliza nti ddala legacy kijje tulina, which legacy are we honoring? Tugende bwe tuti ebyo byo birungi singa kakwakulizaka bibadde ku ground. Buli kintu kibaako ekyakiteesaawo Supreme Council fena twagisomanga ne mu Islamics kyekyatekesaawo mu bukwakulizo b'Abarabu bwe bateekerawo gavumenti ya Amin nti gendo gatta abasiraamu naye tuyimbye kiyimbe ku mataali omulembe gwaffe gwa kusoma kwagalana na kwegatta wabirabako wa nokakasa nti babirina mulembe gwaffe gwa kusoma kwagalana na kwegatta tali ne livuga mukulu wa Ahmad akanyumirwa nnyo akayimba naye byakolako wa gwa kusoma kwagalana na kwegatta kituufu kiwandyagadde nti nze ndaba tulina obusobozi obutuukiriza ebyali ebigenderewa naye tubula ku mulamwa bantu kulowooleza mu offices na mikolo bw'obuuza ba imaamu abali ku ground nga baweerereza mu kitongole ekibatwala mu ggwanga era nga balina ensako ku lwekyo era nga emirimu gitambula ku lw'okuba nga obukulembeze obwa waggulu bubawo okuluŋŋamizibwa kitono nnyo akatono ennyo abantu baddukira mu bitongole birala. Nze nakugamba ndi chairman wa management committee ku ssomero lya wakfu ya Hud Matovu Mungu amsasire eseta Butambala diriko hika 10 naye obuyambi obusinga obunene tubujja mu World Vision yezimba toilet abarotale ne bajja bali wa sola tezina kyezikolako kubanga tewaliwo mwana asulawo tewaliwo kikinjo basoma computer, there is nothing. Dwaki obukulembeze bw'obusiraamu buwangaala mu nsi nga bwefuula ng'obugenyi. Ensonga yateekebwayo Uganda Muslim Council kugatta abasiraamu mu Uganda. Kwagalana na kwegatta. Buli lunaku bibinja bipya. Okusoma amasomero ameka Uganda Muslim Council geetandiseewo oba geeyambyeko. Gatambula gatya. Education department weri era etambula kati ekyo kye tusuubira mugiremesa tuyinza okuba tetulina mawulire abagiremesa nange sibaagala awulira nga si mumativu nayo aveyo. Nasanyukira nnyo omulangira yali ku guzimu ku ddwa z'abantu baffe bakadde baffe n'abaga nti ebirowoozo byammwe byonna mbiraba birinze kye ngenda okwogera ku nsonga zino yali ategeeza za Supreme Council nabaga nsigenda zoogerako. Ani gwandisuubidde okuzoogerako okusingayo
nega ntisigenda zikola ki kitegeeza nti Supreme bagiwa space ekole ebigiremye bigire makulu waayo kuba abantu balina gye basobola okuddukira n'atayagalidde ddala kubeera anywhere n'addayo mu nju ye naye abo abagikkirizaamu be bakozesezza etya ejjuga ekigambo kyenagamba abalabi baffe nga nempita ku ggwe mu kiseera ky'okuzimba Umma House twasisinkana nabaga nti buli musiraamu akulembera abasiraamu ng'aga nti Uganda nze nkulembera abasiraamu ab'ekika bwe bati kababe bazikirikalenge bamumala okubaako kyakolera ekijja mu bagoberezi be okusinziira ku faawo babe bayitamu embaga ze bakola amayumba ge bazimba byonna bye bakola bimala okukola ekyo omuntu gayinza okugambira nti abantu abo batono naye bye bakola bibamala ekyokulabirako mu busiraamu tulinamu abantu abatali bannayuganda nnyo naye nga bawangalira mu Uganda olaba Abasomaali mu Kisenyi balina emizikiti gyabwe balina amasomero gaabwe balina ki balina obukulembeze bwabwe era abo bakwatamu bayinza obutagamba nti kitundu bwa mufuti bwaffe oba ku biwayi byaffe era bikkiririzaamu ne Makka bagenda naye ebyabwe baba bikola era okakasa bamativu ku bukulembeze bwabwe n'abazikirikalenge bwe batyo n'abazukuuli bwe batyo musigo 7 buli bamu balina gye bakola ki abazukuuli boolina mu ngalo President General bakumala okukola ebyetaago by'abasiraamu baba bulijjo n'otabafuula bamulekwa ate n'otadda kuyimba biwayi bitagoberedde kubanga nabyo biina tulowooza nti biina ki ebibimala meza zaabyo kati wekozesa ababo Supreme abantu beerina bagimala abali mu bugoberezi bwayo abamu tulina mu bamafamire buli kyomugamba ekyenagamba nti ze byange bigwera ku Supreme amasomero agali mu buyinza bwayo nga yerekomendinga abagatwala kagabenga gali government aided tugamanyi abo bakumala okukola kye twetaaga nokyo tugamba nti watutte abasawo bameka abaana bameka okutandika okusoma obusawo oba okusoma agriculture tuba tukubuuza nga tumanyi ebimu ku byotambula kati tulinze ekigenda okukaaya kyesandyagadde ekigenda okukaaya Jubilee twagala tulabe ripooti y'emyaka 5 emyaka 5 sibo busiraamu gye mumaze mu Uganda naye buno bwa kitongole ekiyitibwa Uganda Business Supreme Council ekyokubiri abantu bonna abatambulira mu biwayi ebirala gavumenti eyawano n'ezebweru zibamma okubakwatirako butereevu olw'okubanga bagamba nti si mmwe batongole abakulembedde abasiraamu kati kyekiseera tulabe baba badde batambulira mu butongole batambula batya naye akadde weekali weba natuukira ku lunaku luli bajja kubanga peegi ebasobola ogitereeza kolo bagitadde kololo tewalina kubuusabuusa tuli entitled abasiraamu wanene bagambye nti Uganda yonna temulabangako kololo ng'efunze bajja kutandika babeereko n'eri ku Afrika nti nemereddwa okutuuka kati ate engeri gyekiri kololo kansabeeyo kirala kimu nga n'omukulembeze w'eggwanga agenda kuba bannaye temukuba abasiraamu baffe namwe tewali byakugaba bakuba mu kisiibo teri byakugaba ebyabakubya ate nammwe bannaye bwe mulaba embeera nga temugisobole temweteeka nnyo mu mbeera eyo mubeere eno mufuti muyite mu district zammwe olabaka parliament yatandise okukyuka negenda etuulako eggulu mujja kufuna omukisa ogwammwe temuyitirira kwate kubanga ffe abajja ate tutandika okunenya ababakubye naffe tubalinaako obuyinza kyetusobola ekinene okukola kubawa magezi naye ekikulu kiri ojja genda okubala nga ssente zagenzemu ekyo kyokka zabadde zisobola okuddaabiriza akasomero toilet ezagwamu zetwegayirira aba World Vision bazikole okusinziira ku budget zisobola okuddaabiriza amasomero agasoma mu 30 priorities era emyaka 5 nyina complaint nti tubadde priorities zaffe batuwa omukisa okwogera eri president ebituluma nitusabayo kutukendereza misolo ku ntende kituufu nakyo tuzaagala naye nga waliwo ebituluma okusinga awo tugende mu parliament
ebizingire wamu ebigamba akatambi akateeberezebwa ababaka ba Buganda bawadde speaker nsale wa lwakubiri ogenda okukomawo ng'amaze okwetonda na buli katanda bakwetonda wabula kye twalabyeko kyekiwandiiko ekiva ewa Chris Obore akulira omwogezi wa parliament ng'aga nti katambi si bituufu ebyo si bituufu babipanze ababaka twandikise kulinnya ku mmeeza nonkubadde tebalinnyeewo naye okudekalira okwo waggulu mu kuwakanya n'ensonga yennyini ekinyusi kya UCDA byonna bizingire wamu n'aba NRM bokugaba okujjako abatono ennyo nga gye nkomeza abaavudde naga nti affe tugamba UCDA yo opposition ndoza saalabyeyo yagambye nti UCDA veeyo newankubadde waliwo abamu betumanyi nti opposition naye kale balina batera ne bakiringako ne ba big boys basigala mu lukuubo naye njagala gamba bwenti kansooke njogere ekyange kino kyawula ntamuki kansooke njogere ekyange bannange abasiraamu bange na buli atulaba mukwano gwaffe manyi nti si buli alaba Salamu TV naddala programu eno nti aba musiraamu naye mwenna mikwano gyaffe njagala mbakubirize bannange munyweze obulimi n'obulunzi mukinywerere munnyo era ffe mwe tuli bwe tuviiriddeko wano ku mpewo mbadde njogera ne baganda bange tuli mu kulwana kusimba bisagazi n'emidde ente gye zirya eddoboozi eritongole amaloboozi gonna amalala agajja mu butanwa ne mu butali bugenderevu ne ge batubiddeko obubbizi gagende okujja nga kyo kiri twakitegedde tugende mu bulunzi ne mu bulimi ebirala tuli byogera mu kiseera ekirala tulikola programu ng'ekyo kyokka kyetunuulidde kati embeera y'emmwanyi mu ggwanga tutandikire ku kigamba nti ffe twatuulira ekyomusanvu n'ebibiina ebyeya wansi ebyo ng'ekimu ku abbreviation ze batuwa okujjuza mwabangamu CMB Coffee Marketing Board era nga bw'okigwa LMB Lind Marketing Board ezo ze zaaki abamanyi noziteekawo n'okurosinga nti kino this is to this as this is to the other kakati ebyo byonna simanyi oba omwana wa leero wa primary ayina ekifaananyi ekimala okutegeera Uganda Coffee Development Authority n'ebirala naye njagala kugamba nti ku mulundi guno tutandikire ku mbeera nti president we Uganda n'ekibiina ekiri mu buyinza batomezeddwa ku lwaki oba abantu baabwe bennyini ku luno be bagenda babasendasenda babalaga ensi nga batalina abalina ekigendererwa ekikusike ekitaagaliza bannayuganda bonna awamu okufuna okwetaaya mu byensimbi. Mbadde ntandise okufuna obuzibu mu kulowooza ewaffe eyo nga ndaba ng'abantu abalandise okundowooza nga omuntu akkiririza mu puroguramu za gavumenti eri mu buyinza ennyo. Kubanga mpadde obujulizi nga nnenya abantu bange olw'okwonoonanga ebintu bye bafunye eby'obwerere. Pulezidenti yalagira ewaffe ne batugabira emmwanyi mu nteekateeka eno. Nga saafuna. Kitujja okuddako kuba nja kubuuza we wali. Naye baagabanga emmwanyi ne batuuka okugigabira ku muzindaalo ng'emmotoka eyimirira wali nega nti jangu oyina ennanga muntu. Gye byasookera n'ennanga muntu teriimu bagaba bugabi. Era nakati oyinza okusanga nga bakyagaba emmwanyi mu bitundu ebimu ku magombolola. Naye ekiseera kiyiseewo ko katono emmwanyi n'etandika okubeera nga ya nsonga naye ng'abantu mu kiseera kiyite baagitwala. Mu kiseera ekyo abantu baali balabanga ekyokulimba obulimbi gavumenti kyeyizza olw'ensonga zaayo. Era bazoogereranga ebintu ebitayita mu kamwa. Ani agayizimera, ani agambye ezibala, zigenda twonoonera ettaka. Obwo bujulizi bwe buli ne mu kitundu ekyaffe. Ne tugamba abantu nti bannange nti bwe ziba zo bazireese mu zisimbe, ayina wazisimba simba, era abamu ne bazisimba.
naye olwendabirira naki twali ekalambaawo yali chairman we secretary Jamiru Mukwaya mu biseera ebyo yayita bwana Mutabaazi ow'Erwengo nga kyali chairman we C5 najja ayogereko eri abantu kubakyusa endowooza n'agenda akwata omuti gw'emmwanyi yagujja mabega eyo wegombolola n'aguleeta nga gwakala kwe yatandikira emboozi naga nti mufunye obuyambi mwonoona bwonoone n'olwekyo waliwo ebintu ebibadde bijja nga abantu baddira okubuusabuusa kwe balina eri gavumenti n'ekibiina ekiri mu buyinza ne babuleeta mu buli kintu gavumenti kyekulembera ne balowooza nti kiba kibi njagala tubeera objective twawule ebintu bino ekintu bwe kiba nga kyo kituufu era nga lina n'obusobozi obukikebera n'omanya nti yo kituufu kebe nga gavumenti oba president wadde tomuwagira nga yakyogedde kyo twala obutuufu bwakyo bwe tunaategeera embeera eyo tujja kutandika okubeera nga tetugwa mu mitego gino gy'olaba kati emmwanyi egenza okutuuka ku ssente ezisanyusa ng'abantu bajjukira emmwanyi ze baayiwanga emmanju w'enju ng'emiti yagijjeyo naye n'atagisimba kuba zaali zinga za bwereere kati tugenda kufuna ekizibu kye kimu embeera ebiteeso ebikubaganyizibwa ku mmwanyi bigenda kujja obunafu bwaffe n'enzivunula embi tubyesibeko tuleme zirima kino kyoteebereza nti kyekirizigaana nga luli bwe bagambanga nti zigenda kutta ettaka zigenda kukola biki muligenda okuzuula nti si kituufu oba kyajjulukuka oba gwe mwali mugamba takyaliwo nga mukulembeze oba yakyusa endaba ye oba bamuwangulira ku ludda olulala kubanga byonna bisoboka nga bwe ngenda okulaba kirigenda okubeerawo ng'ate era tewazirima otandika okunenya abaabikubaganyangako ebirowoozo batubuzaabuza kiriba tekirina kikikuyamba kyova olaba nywezeza ekigaa nti musookeze omuzirime kyebagenda zizikolako zonna kitusange nga zo zirina obeeremu bebagamba oba bazoonoonye ng'akatale kavanira obeeremu balikaaba ng'okaabira kyakwonoonekako so si teweewaana nnyo kubeera nti walaba bulungi waliwo abaganye okuzirima n'ozijjumbira nga beetegese okwewaana mu kiseera nti ffe twabirabirawo tekirina kikigenda kuyamba mu kiseera ekyo ku lw'ensonga mmwe bangi nnyo mubabeera nange mu mboozi zino abasinga mulima alimye ekinene ennyo yiikeemu abasajja bemulaba mu paliamenti n'abali ku ludda luli abamu balina eka 100 bakulaga omusajja nga alina eka 100 naye nga yagamba nti eveewo olw'ensonga endala yezaalaba n'ekyo kino kitwale titulina ebirowoozo ebyawukana ku nsonga eno President Museveni akulembera eggwanga lino mu kibiina ky'NRM ayimiridde emirundi mingi n'alaga nti yawubisibwa mu bintu ebirala ekisooka kukwawulamu amazzi g'ejjinja aga Nairo yayogera n'agamba nti bampubisa nti bwe tunagaawulamu tujja kukola bwe tuti tekyakola neyeetondera eggwanga lino naye bwe yali nga bagenda okugaawula abantu era baali ku ludda oluvuganya gavumenti mu kiseera ekyo baagezangako okumulaga kyogezaako okukola kikyamu bakubuzizza n'akozesa obuyinza bw'obwa president n'abawangula naye kyavaayo nakkiriza oluvannyuma omulundi omulala ku byawubisibwa emabegaawo yakwogera ku kitongole ekiwooza amasanyalaze wano n'aga nti bwe bajja baamulaga bintu birala nti bye bagize okukola naye yagenza okukizuula nga bitambula bulala era endagaano eyo eri mu mbeera yakukyuka 2025 tusuubira kirala yagamba nti baali bamugamba kirala wano jjo juzi kyatanaba kuvaayo era ndoza tekyetaagisa abantu bazze bamugamba ti omwana w'embuga ono mulenzi kati muneneko nti okumwatuukiriza naye ng'ayogera ebigambo ebiraga nti bya busagwa ate nga yeegeza mu bifo ebinene mu ggwanga ndowooza nti
ababadde babimwogerako abasinga babadde nnyo ku ludde oluvuganya gavumenti ayinza okuba teyasooka kimatira naye okusinza naye ku byajja alaba pulezidenti ayise abakungu bakola nabo mu gavumenti abali mu kibiina ekitwala eggwanga n'abayita entebe emirundi n'emirundi era ng'ebivaayo si byakyama nga bamugamba nti ensonga eyo si ntuufu n'atwala bano n'atwala kana akabondo eggwanga lyonna limugamba nti ekitongole kirekeewo oba kikoze bulungi oba tekikoze bulungi kirekeewo bwe bulungi bw'eggwanga manyi nti olunaku lujja kukya lumu amatire mwenna mwalaba akasambatuka kaliwo ku mabira omwava ettutumu lya mukyala Betty anywa basibye bakama baffe Amawulire ba Simon Kagwanjala bakubye omugenzi Hussein Kyanjo bagambe babasibye bamugamba tojjaawo mabira emabega wano yenyumiriza mu kukuuma ebibira bwe twabadde tuli ku nsonga ya Lubigi n'olwekyo njagala kukugamba nti pulezidenti ffe gwe tumanyi gwe tukuze tulaba olunaku lumu ajja kulaba amazima agali mu nsonga kyenva nsaasire ennyo abaweereza mu bukulembeze buno mu butanwa kanjogere ku Naalongo sipiika wa paliamenti ya Uganda bwe muba mulowooza nti nga mwe mwetumye okulowooza nti pulezidenti kyayagala kwe kutunuulira embeera y'emmwanyi nga eriko abantu abamu be bajagaliza obutafaanagana n'abalala mukoze kikyamu kubanga musanze pulezidenti emmwanyi yazigaba mu kitundu kyonna era n'akubiriza n'ateekayo n'abalimisa ne bateekawo n'emitendera ekyo kye kifaananyi kye yatandikirako okusiiga era kyeŋŋambye nti bamutomezza baali singa emmwanyi ebadde yakugjayo ekifaananyi kituufu nga ebirowoozo bye tugiyinako amagoba gaayo nga gagenda kuba nga bwe tugateebereza ab'opposition bandisanze obuzibu bw'amaanyi okumatiza abantu mu kiseera kiri nti pulezidenti si yabaagaliza ssente naye mu mbeera nga bwe kibajja bali kubaganyako ebirowoozo kitandise okufaanana nga ekibiina ekiri mu buyinza ekirina bekitaagaliza ettutumu ly'emmwanyi balifunemu kubanga bwe kibanga ekintu kireeteddwa minisita nga n'abakiriko kiwona kiveewo beba bali mu kibiina ekiri mu buyinza ate nga naye yajjayo endowooza ye n'abayita n'entebe n'ebivudde n'abagamba ne bawaayo n'ekiseera kakatwagala munnayuganda abamukyamu okugamba nti kino munne bano kyebaagala yabadde munnayuganda paka nga abazanya akatambi oba nani awabula omwogezi wa paliamenti kubanga bw'anaagamba nti ekintu ekyo kyabadde AI generated ekigambo speaker kye yayogedde kyabadde katambi ke bazannya obuzanyi ne bakagattirira ne bakakasukayo ate amaanyi aganaakozesebwa mu mukakasa nti yakyogedde gajja kujjawo n'omusobozi obubaddewo obw'okwetonda oba okukyambaza sipiika nti yabadde yeeyogerera ng'omuntu n'olwekyo wandyagadde nnyo baleme kukozesa magezi gasusse kubanga ate aba AI bajja kujjayo n'ebirala n'olwekyo oyagala kugamba nti embeera mwe bateeseza waliwo abateebereza nti pulezidenti tayagaliza bantu bamu kufuna mu mmwanyi so nga pulezidenti ye bw'aba alabika eri abantu abalaganga bonna bayagaliza emmwanyi emabega wano alina akatambi ke yafulumiza anti wano emabega yafulumiza akatambi ngaga nti nze nkwata ssente kabadde kamagezi nnyo nkwata ssente nkwata ebyamaguzi emmwanyi n'amata nembitwala ebweru nenfuna $. bwe mala obireeta wano muzukulu omu n'agenda China n'aleeta enviiri z'abafu yakituumye bw'atyo ng'alabika ensonga gy'aleeta ku ngeri gye tukozesaamu ensimbi engwira n'okuyamba eby'obufuna by'eggwanga alabika yabadde bulungi kati omuntu atekeka ekintu ky'emmwanyi n'akola ki abantu baagala kulowooza nti bambi omusajja mutuufu atulumiriddwa kati bw'ojjayo eno n'oga nti kakasa nti abantu bwe bati Abaganda
tebafuna muwendo bino bitegeere bwoti ripooti ezakafulumawo eziri recent ku byemmwanyi zalaze nti abantu abali mu bugwanjuba bw'eggwanga be basinze okulima emmwanyi n'amatooke okusinga ab'omu Buganda wa abali mu west. Yes, west is leading. Esinga central, esinga ne east. Bubo yegalanga mikulaga. Reporter bwe yalaze. Kakati teyagambye Buganda. Teyagambye Central Region. Yagambye the Baganda. Nera bw'obadde otunuulira debate wano nga tebinaba kutuuka eyo. Ngolaba era abaana nga bw'obawulidde oyogedde ku Muwanga Kivumbi, Siramu baffe, Baganda baawano, Aisha Kabanda naye yavuddeyo bulungi, abantu basewungu bani nga eddoboozi era erivaayo mu bukuukubira lyawano. Naye ekyo tekitegeeza nti balwanirira Baganda. Naye ekibi ekirimu nti amawanga gonna kati oze ku mawanga Baganda Basoga baki Banankole. Emmwanyi y'omu Buganda obwakabaka bugibaddemu wakati. Be balina programu y'emmwanyi terimba. Era nyina akatambi ka omuweereza wa Katonda mu Bukristaayo ahimbisibwe ndowooza wa Western Code Diocese. Akatambi ako buli lwe mbanjagala abantu batwala mu mmwanyi ke katambi kenkozesa. Naye bwe yali akatandika yaga nti Omuganda agamba omuki Omuganda akyogera yahimbisibwe Omuganda agamba ntya kumwogeza kubanga muweereza ate wakitiibwa naye ankoledde omulimu munene ti Omuganda agamba nti emmwanyi terimba yaguyita omwanyi mu lulimi lwabwe naye nti emmwanyi terimba lime emmwanyi osirike ekigambo kye yakozesa kya Muganda so si Central Region so si kyaki nga kitegeeza nti Omuganda n'emmwanyi kiri sensitive ko okusinga ebirala. Kati nze singa mbadde wakuwabula kibiina ekiri mu buyinza mbagamba bamubanga mulumba ensonga eri sensitive nga mugimanyi nti it is easier tribalized than another. Ensonga eno yangu nnyo yakuvuunulira ku ggwanga mwekookinganga. Speaker yensooka ne mmuleka kubanga entalo nga ziweddeeyo mu maaso Speaker ayinza okujja n'agamba abantu ti bannange ekigambo ekyo nakyogera mu bugenderevu ate ne mukwatibwa ensonyi. Ku lwaki nalabako wano mukwano gwaffe era yali Speaker wa Parliament ya Uganda omukyala alitwala Kadaga Honorable balina kye baali bamunyiizizza mu kibiina naga nti mwerabidde nnyo n'ayogera ensonga ze yabataasa ng'ekibiina kiri mu buyinza bwe yazitaasiza ng'ogezako mugamba naye olinga alina b'otaasa ng'agamba nti ndi mwenkamunkamu. Ekiseera kye tulimu omwana muwala yasanguza ekigambo ekibiina kiyingire mangu nnyo mu kasenga ak'ekusifu akataliimu ttaala wadde emizindaalo kinoonye engeri naye nga tekinnagifuna engeri ennyangu gyendaba eyinza okuzza emmeeme. President n'ekibiina ekiri mu buyinza kuta ebirowoozo by'Abannayuganda abasinga obungi ku mmwanyi nga ebifaanana n'atalagaamu interest eyanjawulo. Kyayagala kyonna kiridda ng'embeera eteregire. Nanti interest bagiragadda. Kati kyabagamba baveeyo bagati akale tubitadde. President agambe nti mpuliriza abantu kye bagamba ku mabira ya kita. Wadde batugamba oluvannyuma nti abantu bagenda ne batematema ebbali. Lwaki tagenda kikola bwenteebereza lwaki tagenda kikola lwa nsonga ajja kugamba nti abantu bakiikirirwa ababaka ba Parliament abasinze obungi I can predict ajja kuga nti ababaka ba Parliament abasinze obungi balaga nti anti kati tukiteeseeko era bwetumala okiteesaako n'okuvaawo kiveewo kankulaga obuzibu obukirimu eri emabega baali batandise okufumba ekigamba nti baagala batuuka ekiseera nga omukulembeze w'eggwanga alonderwa mu Parliament. Singa ekiteeso kyo kiridda nga n'ekyemmwanyi we bati bakikutte nkukakasa kiri kigenda Ghana. Ekyo kisooka. Ekyokubiri nga bwe nkugambye nti abantu wano mu kubala emikono naki
bayinza okwagala bakusigira ekifaananyi kirala naye ng'emabega nze ekizibu kyenrm kati kyerina kwe kubeera nti bagitaddeko ebbala eriraganga teyagaliza bantu so nga president ebbanga lyonna struggle yabadde alaga nti yali y'abantu era ensonga ye yagiteeka luweero mu Buganda mu Baganda wano juzi yalaze baleese ku lutambi mu mikolo nga omwana alaga n'emmundu ze yakwata naye ng'ayogera Luganda nokyo sentimental politics oba partisan yewalanga nnyo president okulaga nti ali partisan naye kati ekifaananyi kye bamutaddeko bwekyo ekifaananyi njagala bwe natandikidde ku nsonga era wemba mpunzikira bannange mugende mu maaso n'okulima emmwanyi bingi bye mutamanyi n'amateeka agabifuga gye babitwalira naye nga mubikola mukola obusuubuzi naye simwe musalawo ku misolo gigenda kutambula gitya n'olwekyo mbakubiriza nti kyekyokulima n'okulunda kibeerewo tujja kukozesa eddoboozi erimatiza abantu abanaaba mu gavumenti ne baliba bano oba abaddako obaga nti bano abantu kye basinga okwagala naye ne gavumenti okubeera nti etunuulira ebitongole byayinza okugamba nti enkola gye bikolamu yo nayo yennyini si mativu wa performance ya ministry of agriculture n'otunuulira omuwendo gwa ssente gye bagiwa mu budget ekulaga nga gavumenti egirinaamu nnyo essuubi bw'ogaa nti ate ekirime ekisinga ekyebbeeyi gyeyagala okiteeka kiyinza okuba nga kigenda tukaluubirira naye anziza omukisa ogumpeereddwa nsaba Katonda atweyimirire mu biddako kuba ffena tumanyi kiddako subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Tumweyanziza nnyo brother Abdurrauf Mukasa Mpungu akadde katuwadde ate era mu ngeri yemu naawe omulabi okubeerako noobanga weekennenya ensonga naffe ze twekenneenya. Nyongera okubajjukiza nti programu eno kutuusibwako Afromobile kaakati yaddiziddwa bujja era olwaleero osobola okugenda butereevu ku simu yo kituufu ebadde tekyaliko obadde ogifunamu obuzibu kati genda ogidownloadinge kakasa nti no ojja kufuna version empya ate genda okunyumirira ddala. Ensonga y'ettaka lyaffe families n'abantu sekinnoomu abeeyongedde era n'abakyajja mwenna tubaniriza tusobole okulaba nti at least wiiki eno gye tulina ekyo tukiggala abantu enkaaga tuyinza okubabulwa enkaaga beera mu abo enkaaga insha Allah. Mbagaliza olunaku olulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.